abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Tubaniriza nate mu programu yaffe Nganzi abalungi be basinga obungi ababi mu studio Aida Nakuya Mpalanyi awamu ne mukulu litwali tuviddeyo nga twebuuza nti omuntu atunuulira kimukulembeze nobaako kye wayogera nogamba nti omuntu atunuulira obuntu bwe nobaako bye wajja ng'omenya notuuka n'ogamba nti abantu batunuulire nnyo omuntu oyo gy'obba kulembera mufumbo ayina abaana derere ebintu ebyo ne bibanga bijja awemula ayogera atya mu bbaala wano abantu bafuuka birala mu maaso g'abantu bateekako masiki ffe mu theatre tulina kye tuyita masiki n'oteekako masiki osanyuse abakulaba bw'amala ozannya kapaati ke n'agijjako n'afuuka ye olidde abanga muvubuka mutamivu akwana aba atya jagonda ne bw'amala oteekako najja n'alaga ekintu ekirala mu bantu asibetaayiye bulungi nnyo ne suuti n'agisiba bw'ati nagunda n'ayogera n'oluzungu olw'omu nnyindo ekiro omusanga mu bbaala ng'awemula laba omukazi ebbina mwana alina esambye kyokka emisana abadde afuumuula luzungu. Ladies and gentlemen, this is a developmental program by the government and we bring it to you luzungu mu parliament. Oli omwana n'ayimira is here in order Madam Speaker. Naye nga wa luzungu. Naye wa luzungu. Buleke bufulume bweru obulabe bye bwogera. Obasanga mubalanga buli omu ayogera kirala ati. Kuwemula bagogomula gagamba wali ogalabi. Mukulu bwe twogera ku buntu n'embala y'omukulembeze obuuza ku character y'omukulembeze obuuza nnyo ekintu nti mufumbo kyogamba abafumbo abantu abatali bafumbo oba abantu abafumbo ani ali more effective. Charity begins at home. Bw'oba osobola okufuga amaka osobola okufuga ekirala we tutandikira amaka bwe gakole biveemu kubanga Katonda ekyo kye yatutondera ekyo amaka ago bwe gataba matereevu naawe kitegeeye nti siri mutereevu wa bwe nnema okufuga mukyala wange oba mukyala wange nanvaako ne twawukana oba lwa bwenzi oba lwa kiki but surely definitely waliwo awo ekyalema mu mbeera yaki ey'okufuga amaka ago waliwo ekyagaana ate obukulembeze butandikira mu maka kati wano nabano bagamba generation owulira abantu bonna bagamba nti bannanga abaana ba parents abaana mu maka empisa muzikola ki kyetugamba abazungu mu charity begins at home nti ebintu byonna byokola awaka byojja okukolawa Bijokola nembukulembeze wa parliament yes enfuga ye yawaka yejokuletera enfuga ki ebweru yes negwe nolondo omusajja gomanyire ddala nti mutamivu tayina mukazi oba ayina abakazi bangi musiraamu naye ali embizi olidde mukatuliki naye ayina abakazi bana kyonga kijingo kikasubiza mukatuliki naye ayina abakazi bameka bana ate nali nafuna akagati gwe yagala okusindikawa yagala okusindika mu parliament wana abantu kye babuuza obeera alina enju weekoledde ki baagala kulaba structure z'okoze oba olina enju finished naye ng'enju wabbanziba sente wabbanziba okuzimba ki kyovolanga abantu bafuba nnyo okufuna ebintu bye batakoleredde nakukolerera kubanga bamanyi anti bajja babuuza nti okoze ki weekoledde ki so structures ezo abasajja bonna abakoze ebintu ebyamaanyi mu nsi toyinza kubuuza nti Gandhi yalekawo ennyumba oba Christ yalekawo ennyumba oba Muhammad Aristotle abo ba philosophers baali babeerawa ba writers Shakespeare balekawo ki mayumba now but in the same spirit mwayi mukulu nze ndwawo okukebera oba ba spouses baabwe ndwawo okukebera ku status zaabwe ez'obufumbo zikebere era bw'ozikebera
naye tekitegeeza nti writer alina okubeera ye tomunenya. Naye ngamba n'ayagala obukulembeze ne Bayibuli ega nti anoonya ki omulimu gw'obusumba, anoonya omulimu ki omulungi. Obukulembeze kunoonya omulimu ogw'okuba example eri ki abalala mu buli ngeri. Oli mutuufu. Naye oba katoyagadde kuba example waliwo akutunuulira gwe kyakulabirako. Obukulembeze oteekwa okugendayo ng'omanyi nti abantu bagenda kukola ki? Kutunuulira. Bagenda kutunuulira bakoppeko. Weebale abato, abakulu, abataasoma bonna baagala ye mukulembeze. Therefore oteekwa okuba nga gw'otukudde. At least oli upright. Weekulembedde nti you are above ekintu kyonna ekiyinza okwogerwako nti kiki kibi ekikugana okuba example. Of course there is a good example and a bad example. Exactly. Ate nga mu bulamu zombi mweziri. Buli muntu ayina kwegamba example yebe example whether bad or good. Naye nga tulina okumanya twetaaga good example. Ate jjukira nti ate waliwo n'ekirala nti good example wano mu Uganda yinza okutaba good example awalala. Kati wano yinza okulaba omuntu ng'afukamirira omuntu mu Uganda n'oga nti she's a good example. Bw'otuuka mu Bungereza ne bagamba okufukamira oba oppressions ate akufukamirira. So mu Bungereza ate si good example. Kati ebyo byonna tulina obbimanya. Example ye eri contextualized within us. Mukulu olowooza kyandibadde paramount nti omuntu yenna okujja okwesimbawo naddala ku bukulembeze bw'eggwanga obw'owaggulu, president, members of parliament, LC5 chairpersons, LC3 chairpersons, oba ne kansala w'ebitundu, kyandibadde paramount nti abenga mufumbo? Not necessarily. Naye waliwo kakati lwaki si mufumbo? Yes. Kubanga waliwo emyaka gye tukusuubira okuba nti wandibadde oli ki? Oli mufumbo. Kati gwe omulonzi kyekyo ky'otunuulira. Okay. Nga si mufumbo. Era olobuuze lwaki si mufumbo? Kati toyinza kuba myaka 4, 5 toli mufumbo. There must be ki? There must be naye omwana w'emyaka 23. Oyo omuleka n'abeera kansala wa because ayina benefit of doubt. Akyefominga. Weba. So gwalonda gwomanya lwaki si mufumbo. So sigambye nti buli mukulembeze atukulembera oba agenda mu parliament ayina kuba ki? Ayina kuba mufumbo. Bw'ataba noonya ensonga lwaki. Nera nange nyina ensonga lwaki njijeyo ebifo ebyo bye njogeddeko. Nti okubeera kaŋŋambe Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Already abantu bajja kuba bakutunuulira mu kifaananyi nti oli mukulu. Already ekyo bakisuubira nti you have to be kaŋŋambe above 30 years. It would be kijja kuba kyewuunyisa okuwa Lord Mayor nga ali 25. Kiyinza okwewuunyisa, kiyinza okubeera mu byafaayo. Kisinziira ku vision gy'alina oba ku kubikkulirwa kwe. Omanyi Katonda ayinza okuwa okubikkulirwa ng'oli muto. Naye nga orizoninga. Yes. Era ekyo mu abalonzi mulina okimulabamu nga mumubuuza ebibuuzo kiki oyagala ki otwagaza ki mugenda okupimamu nga mulaba kyayagala kiki kiyitawo lwaki temumuwa owulidde tekitegeeza nti omusajja omukulu yekka yalina okufuga n'omwana omuto asobola bw'abanga ddala ali omutima ogw'obuntu muzaale guba muzaale n'omwana w'emyaka 18 ayinza okuba nagwo laba ono omwana Namaganda eyawonya eyali anona banne okuva mu dormitory ebuddo ng'ekutta omuliro kati yalina emyaka emeka 10 naye bameka batica abaaliwa abasukka emyaka egyo abatasobola kgenda mu muliro okitegeera baali tebamusinga bukulu kakati yalina omutima mulala ogw'obuntu baana mukwano gyange jijja omuliro sina kyakola I have to go and save them. Metron yadduse abasomesa baliwa bameka abayinza okuyingira omuliro batono. That is an example. Omukulembeze nkugambye kuba nti alina okuba nga akulembeza abantu ate alina okuba ready okubafiiririra so si bo okumufiiririra
mukulu bino byonna byetwogera nze nyina kyenzije mbigamu nti kyova olaba nga tuyina bafuzi bannabyabufuzi tetuyina bakulembeze bakijja ku bazungu abazungu bajja tufuga si tukulembera ewaabwe bakulembera abantu institutions zonna zikola president webwerayo ba America oyo nga Trump tewali kyakola kirya balina institutions zonna ziri in place zikola right kyokka ffe ewaffe baagala tufuga temukola kino oba si kyo tetujja bbawa kino oba si kyo tujja bateekako kino oliteeka kati eryebisiyaga lisayininga oba tolisayininga bw'olisayininga ofa bw'otalisayininga ofa ffe tuga nti bw'olisayininga ofa ko bali nti bw'atalisayininga afa kati tukole kyawo wakati omukulembeze kaye naye nekimuleka nga tewali mukulembeze saagala okiddemu ekyo tulina bafuzi nkugambye tetubangako n'abakulembeze mu Afirika mpozi tulawole era kyovola baasitudde ensi yonna yagezezaako okubanga omukulembeze w'abantu kyovola ensi yonna kati emuwagira naye temuwagira lwekyo kyokka ayina advantage nti wajjidde ensi ekyamuse mu bwongo ebugumiziddwa ensi ya Afirika naye ng'ebintu byayagala byakola byonna byayagalwa dda bankuluma okuva mu 1945 okuziba abazungu lwe bajja ne batufuga twayagala dda okuddayo tubeere nga ki nga Africa nga bwe batusanga yes obukulembeze is more important more than vision eri abantu okubikulirwa kwo eri abantu bo boyagala okulembera kugamba ki kugambye Moses teyalina sente teyalina ne Farao ayina buli kimu gold na biki n'abaddu bayina gold gwe bazimba mwaka yana ke basinza now naye ye teyalina ye yalina kiri kyawulira mu burning bush Musa free my people genda ojeyo ki ojeyo abantu bantu bajje bansinze na kino bwe kiri Katonda bw'atakuwa burning bush toyingira byabufuzi oyingira mu byaki burning bush ya munayafuzi ye vision anti wofunira kutuma genda okole kino eri abantu bange omufuzi atalina burning bush atafuna burning bush ya Moses atuveeko atafuna kwolesebwa atuveeko ajja tubuza ate munategera ate mutya nti yafuna okwolesebwa kubanga yajja kujja abalage nti yakufuna okumalirira kwe nti abagambye mujje tugende n'atuuka ku nnyanja ne mukaayana ye n'akubamu omuggo n'abagamba nti stand still and see the salvation of God kiki kyategeeza mwe muli ku kuyomba naye mwirinde mujja kulaba ne bamuleetera okukuba emigga emirundi egyo olwazi luli olwavaamu butagumiikiriza bano be bamukaka abantu bapapa bamukozesa ensobi bamukozesa ensobi bagala mufuula munabyabufuzi weebale nnyo ate ng'oyuli ali ku vision ekitegeeza n'abantu bafuulamu abantu bannabyabufuzi kyebaagala nti kyebaagala bakyama mamera embwa bw'ogimanyiza eminnanga erya minnanga bw'ogimanyiza ennyama erya nnyama kubanga tebazigiwangako mukulu eriya mbwa etalya nnyama embwa z'omukyalo zimagujja zino simanyani magujja nani omulala malembo malembo magujja zamanyira lumonde binyebwa bijanjalo simanyi yoba bijanjalo mu ebiri neze gambye lumonde zirya lumonde era olugero kyeruva luga nti embwa bw'ogimanyiza eminnanga erya minnanga eminnanga ye lumonde kakati kyetwagala ekyo ffe twagala bafuzi babi kuba kyetwamanyiira twamanyira babyabufuzi twamanyira bakulembeze lwaki kuba kiva ku bazungu kasita bajja wano bo ne batufuga bufuzi bano ababalwanyisa ne bakoppa empisa zaabwe ez'obufuzi era ze bakyalimu kaakati
bano batulawula abajja baagala okujjawo empisa ey'obufuzi bateekewo ey'obukulembeze obw'obuntu naye nga kyayagalwa dda ne tutakituukako olw'okuba tetwali tetunnabugumizibwa nnyo mu bwongo mu kusoma mu kumanya olwaleero tumanyi yensonga lwaki tulawule kati ensi yonna Jamaica bonna naye luli lwakyali tekisoboka Nkuruma we yabeererawo nga abaddugavu bali mu Bulaaya mu Amerika baddu nabo balwana bulwanyi okuva mu ki okuva mu buddu nga tebamanyi na Nkuruma yaani bali abaddugavu abali mu Amerika tebamanya na Nkuruma ulde naye balina ba Nkuruma baabwe nga Martin Luther King kakati ekiseera kituuse kibaali balaba tukirabe era tulawule ensi yonna kati emukola ki emumanyi kuba kati ne mu Amerika kati bategeera nti mu Afrika waliyo tulawule akoze bwati luli tekyaliwo nti Nkuruma mu Afrika akoze ati bwati Jamaica kati leero bakimanyi because of technology mu Bungereza bakimanyi ensi yonna ekimanyi ekiddako nze naawe Katonda yanaamanya oba anaabeerawo oba banaamutta oba Afrika eneemugoberera nayo efuuke nga ye anti waliwo abasajja abagumu nga bo kyebakulembeza kirala si yakwegatta ku Afrika nga kyebakulimbirako titwagala nga kiri kye nagamba example nti njagala omwana ng'asome naye nga gwokulembeza butamiivu kati bo bakulembeza ekyo ntwagala mwegatte naye nga bakulembeza famire zaabwe ate nga twabeegatta awo naffe tunaba twesiimye kubanga tulaba pulezidenti waffe w'eggwanga Uganda alwanirira nnyo okwegatta pulezidenti waffe w'eggwanga Uganda ayagala nnyo Africa East Africa yeegatte naye akulembeza ki bwagasi buliwa charity begins at home olemeddwa okugatta boofuga Uganda gw'ogatte East Africa ogatta Africa ng'olemeddwa okugatta akasaaka akakuka 94 square miles 45 millions zikulemye okugatta ogatte 10 gutolaba nga waliwo ekitagatta bulungi mukulu olemeddwa ebibyo olemeddwa okugatta DP ogatte Uganda Mao olemeddwa ogatta UPC ogatte Uganda DP kyoyagala kumbuuza nti DP yakola ki si kyoyagala DP kibiina kyaffe nze sirina nze siri mu kibiina nze siri mu yaaye kubeera mu bibiina ebyo ebyobufuzi siri mu yaaye simanyi kubba sente z'abantu simanyi kulimba bantu simanyi kunywa kwete buli wendaze ne sigala kubanga njagala akalulu simanyi kufukaamirira muntu mwibe mulimu mukulu obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'obukulembeze bw'awana e Lubaga ne babukuleetera nga babukuwa buwi nti sebo tusaba otutwalemu omwezi oba omwaka siirinyayo nga tokasabye tokakaabidde tokeegayiridde tokoze nziruka ngenda ne mwekizayo mbeekweki ngenda mwekizayo mbanoonyaki andeka nze mukulu lwaki obukulembeze lwaki obutya bwoti obutya n'okutuuka okuwaŋŋangusa ngenda mwekizayiro nze lwaki mbadduke nga mu ati osobola kuba okukola ki okulembera nze nkulembera ndi mu ati sina gwe nkulembera mu ati wali ondabyeko mu kibiina kya ati nti nze n'okiba si kibiina era waliyo abantu abakutunuulira ng'omukulembeze waabwe be bamanyi be bandaba nti mbakulembera is their problem not mine nze nkola mulimu gwange Katonda gwe ekintu kyeyampa okukola kyemmanyi kyokka mu mubiri gwange kyeyanteeka mu kyenkola ninganga ovakedo mmera bumezi nemmera alya yalya atalya vakedo talya naye ninanze okuba vakedo Katonda gwe yantonda gwendi okitegedde I have to live what God purposed for me. Otudde wano nga tuli mu talk show abaana b'e Lubaga ne bagamba Lubaga North tulabyenga omukulembeze abadde atukiikira mu parliament takoze kimala naye tuzze tulaba omwami ow'amagezi tekyetaagisa amagezi okukulembera abantu nakugamba katugende tekyetaagisa amagezi okukulembera abantu so ne bondabamu amagezi gwe n'olowooza mbu nja kukulembera tondaba waawo
kuba manya totegeera bulungi ojja kudduka waŋŋanguke wakiri ngenda mwekizairo manya totegeera kubanga toyinza nze kuŋŋamba mbu ntwale Lubaga North njikolere ki nkole ki mbagambe ki aba Lubaga North nti ki mbuulira ki kyentandika nakyo okubagamba tabayo aba Lubaga North kiki sekirina sijja kulimba nze siri muntu nze njogera ekituufu obusobozi bwange mbumanyi lwaki owulira nga tosobola okutwala Lubaga North sisobola why naye ng'osobola okulaba asobola n'ogamba nti oyo yasobola nsobola kasita muwa byenjagala okukola nagamba ajja bisobola awo muwa nsobola okulaba asobola kiringanga kuwuliriza luyimba nga toli muyimbi nogamba nti oluyimba bulungi naye tekitegeeza nti oli muyimbi osobola odduyimba era nga naawe balukuwa odduka misinde okitegeera kati nze wompa nange solofa nange nziruka misinde n'okutogera ekigambo nkitya obimanyi kakati nze nyingira ebyobufuzi banteeke mu kakuukuulu babuyita kokasi simanyi kokasi nze mbeere mu kakokasi omanyi omusajja olumu yaŋŋamba kati olubwamu oyo omugenzi yaŋŋamba nti Alex guwandi badde otufuga naye tolina kiriiki kyantomera nnyo naye nga nti wange nti guwandi badde otufuga ofuwano Baptist naye tolina kiriiki ye problemu ye kati olubwamu oyo omugenzi yakiŋŋambira ddala tolina kabinja olidde nti ate ffe twali tukulemesa twali baavu naye kati tugaggawadde kati kiryokke oyinza otufuuka kakati tugaggawadde konze nti katolo bwamanvaako ansonyiwe Mukama amuwumuze emirembe kubanga ye yakyogerera ddala tolina ki kiriiki kabondo tolina kabondo tolina kabinja ennaku zino bagamba tolina gaali kyekitegeeza kati ogenda olulala mbu caucus Buganda caucus nze onteeke mu caucus bwe muba nga mugenda kubba ssente z'abantu naye ndi mu caucus nange sizibbye okuba natandika tokosha olwaleero noza lwensinza okunyumirwa kubanga ndeka mbu caucus mbu Lubaga North Alex mukulu tutwalimu actually kankubuulireko lumu abantu bajja wano ne baga nti actually nti gwe weesimbawo tujja kuwagira omanyi kye basooka kuŋŋamba naye gwe toleka nzigule kubanga buli kaseera tuba tujja konze nti munandabako saddamu kati bwe bajja nga ndikubira bayinza okujja nga ndi ku luyimba lwange enjiya nti waliwo olumbe wali tukwetaaga ku lumbe masaga zafudde nga nziramu ebyo ng'oluyimba lwange lunfa olw'amasaga zafudde saagala kumanya siyingiramu ebyo bintu bya kiyaayi mukulu okuba tukoze tutatandika okukola tokosha olwaleero ng'omanyi naye nze nkubuulidde olwaleero ompangudde teweeteeka mu bintu by'otasobola beera ekyo ky'oli kyokka naye kasita onessa mu by'otasobola ye branding eri gye wayogerawo ojja kufuna obuzibu n'abantu ojja bateeka mu bizibu nze nfuga Lubaga North ntandika okutambula nzuuyo kayanja ka Kabaka nzuuyo eri nzunga mu butale nze Alex mukulu nga kinyo okwatya buli muntu mu ngalo ogende kuba bodo akwateko mu ngalo ogende kuba ate nze ndi muzibu nnyawo nkugambira nti agagalo go gaddugala nvaako awo tebakubye bakkuba era tubaye babalonzi oba bavudde naye ate nze engeri yange gye nakula nkikugamba tigundi tonkwata mu ngalo zidduga ate nva mu maaso kakati ffe abantu bwe tutyo gye tusobola bya bufuzi eri abantu bwe batyo nga mukulu wayogedde naye gwavuddeyo okwesobola oyigamu ki oba n'abatulaba abeteekateeka okusunsula mu bakulembeze kiki emuyigamu weepimire ekikumala kiringa mmere tuli ate
kwega n'olya nnyo ate n'olubuto ne lukola ki Lugejja. weegerere owulidde nti awo enkoma okutegeera okulya n'obwegera okutegeera kitegeeza okutta nga bwogera bw'oba olina kyotta mu ngeri y'okutegeera oba obutategeera oba mu ngeri eri positive oba eri negative kubanga oyinza okutta ekintu nga positively kati katugambe enkoko bw'ogitta muba mugenda giri which is in one word other positive which is okay. kakati oyinza okutta ekintu positive naye ttanga okola ki bwogera bwe tuba tugenda kulya nkoko emu oba tugenda kutta nkoko tuli bameka meka ezitumala olawo ekigero tutta nga bwe tugera nti tuli abantu 8 therefore tujja kulya enkoko mmeka 2 owulidde kwe kutegeera kyogamba nti abakulembeze abasinga tebategeera kubanga tebeegerera tebagera tatta byasse ng'agera okutegeera kitegeeza okutta kyose positively oba negative nga bwogera nti nkipimye kijja kutuuka ukirina okugenda kati bw'obanga totta nga bwogera katugambe Amini yagezaako wano okutwala ettaka lyonna nti lya gavumenti agezaako okutta ownership yaki yettaka eri omuntu kinnoomu naye teyagera bantu kikaki bantu byonna ebyo kakati ekyavaamu era abantu beddiza ki ettaka kakati nebiriwo byonna bano bwe batta nga tebagera ekiseera kijja kutuuka byonna bikole ki biveewo kubanga batta nga tebageze buli lunaku wabawo akapya k'enjiga omukulembeze alina okuba nga atta nga bwakola ki nga bwagera kwe kutegeera omukulembeze alina okuba n'obuvunaanyizibwa kitegeeza obuvune obutasobola kuziyizibwa ngenda njiga ebintu okitegedde obugumiikiriza watugamba wano ku tokosho nti butegeeza okuguma n'okkiriza bwebale nnyo okutegeera ovuddeyo leero n'ogamba nti otta nga bwogera obuvunaanyizibwa bwe buvune obutasobola kuziyizibwa abatuuliza baffe n'abatulaba abalungi tubasiibudde nate ebadde puroguramu yaffe abalungi be basinga obungi ababi